Kalungi Abubaker abadde avunnaanibwa okuba mu lukwe olw'okutta ASP MUhammad Kirumira wamu ne Resty Nalinya azzeemu okulabikako mu kkooti okuwulira ensaala y'omusango guno. Bwabadde awo ensala ye, omulamuzi Magret Mutoni yeesigamye ku mitendera 4 nga bwe kirambikiddwa mu ssemateeka. Ono era ategeezezza kkooti nga bwe waliwo okukontana mu sitaatimenti eyakolebwa omujulizi AIP Walimbwa Stephen kw'ossa n'ebyo ebyawandiikibwa okuva ku mujulizi eyaliwo ng'ettemu lino ligenda mu maaso. Motorcycles with 2 riders on each, and they all actively participated in the murder. The first one shooting in the air to scare off anyone and the cars from approaching the murder scene, while the other was shooting directly at the deceased. Ayongedde n'ategeeza ng'omuvunaanwa bwe yakakibwa okukkiriza omusango guno kw'ossa n'okusuubizibwa okutaasa obulamu bwe. Explained to him in a language he understands, yet he boasted of over 30 years experience as a police detective. Denied participating in the gruesome murder and denied having made any voluntary confession in regard to participation in the alleged murder. Annyonnyodde ng'okufa kwa Kirumira ne Nalinya akabinja ka ADF bwe katabiriimu yadde ng'abalondoola amasimu baalemererwa okuzuula amasimu agaakubibwa ng'ettemu terinnabaawo n'okuba nga liwedde okuggyako okwetooloolera ku ga Kalungi yekka. To discharge its burden of proof on the ingredient of participation as it relied on fanciful speculation that it was the ADF rebels that killed the 2 deceased persons, without even adducing any evidence linking the accused to ADF rebels, details of the subscribers of the numbers. Yet, documentary evidence must speak for itself. Nothing of significance was adduced in court to prove, beyond reasonable doubt, that the subscribers or users of the numbers under investigations were Kalungi the accused and the one Katerega. Oluvannyuma lw'okwekenneenya ebivudde ku njuyi zombi, omulamuzi Magret Mutoni yejjereza Omuvanamwa Karungi Abubaker era munnamateeka w'omuvunaanwa asanyukidde ensalo ya kkooti. Kalungi Abubaker kati ateebeddwa, ndi musanyufu nnyo nti amazima n'obwenkanya bulabise mu musango guno, era tusanyukidde nnyo ensala ya kkooti nti kkooti ebadde ya mazima eraze obwenkanya musango guno. Kati giweredde ddala emyaka 4 bukyanga Afande Muhammad Kirumira ne mukwano gwe Nalinya Resty bakubibwa amasasi, kyokka ng'ekibuuzo ekinene kikyali ku muntu omutuufu ali emabega w'ettemu lino. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.